Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaliro mbaleetedde lwe bayita olumuli. Mbaleetedde olumuli bwetyo bwe lufaanana nga bw'olulaba. Leero njagadde nkubuulire olumuli luno engeri gye luyinza okuyamba obutafuna buzibu ng'obadde otambudde nalwo, osobola oluteekako mu nnyumba kwegamba n'owona ebyo ebyandibadde bikulumba naddala obudde obw'ekiro n'emisana. Lulungi nnyo luyitibwa olumuli lwe lwolaba luba n'ennyingo. Kakati ng'obadde tugeze okugenda kutambula kiro oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga osobola okufuna ennyingo y'olumuli. Ofunako ennyingo emu osobola okutambula nayo mu mpale mu nsawo okitegeera, oba osobola oduteeka mu mmotoka yo n'otambula nalwo. Obeera ojja kutambula bulungi nnyo, obeera ojja kutuuka mirembe gy'olaga. Mukimanyi bulungi nti mu kyalo wabeerayo abasezi. Abasezi babeera bangi, kati buli lw'otambula n'olumuli, ennyingo y'olumuli n'ogiteeka mu nsawo, obeera tojja kusanga musezi yenna wadde omuntu yenna omubi oba tojja mmusanga. Lulungi nnyo okutambula nalwo bwe kityo bwe kiri. Naye olumuli lw'olina okufuna olugenda okukuyamba ku nsonga eyo, olina okufuna olumuli olwo nga lwekalizza ku kikolo, nga lwekalizza mu nsiko ku kikolo kwennyini. Ebiseera ebisinga emmuli ezo zitera okumera mu lutobazi, ezimu zimera ne ku lukalu. Zimera nnyo okuliraana oluzzi, ebidibadiba zaagala nnyo kale okumera owali amazzi. Naye ne ku lukalu zimera bulungi. Abalala basimba na bisimbe kuba olw'ensonga nti emmuli ezo ze zibeerako bye bayita ebisagazi bye batera okuwa ente, kati abasinga babisimba mu byalo eyo. Nze nkusaba ofuneko olumuli nga lwekalizza ku kikolo kwennyini, nga lwekalizza mu nsiko. Lw'oba ofuna lwe lugenda okukuyamba ku nsonga eyo. Lufune nga lwekalizza ku kikolo kwennyini. Nkusaba olufune bulungi nnyo, oggyeko ennyingo obeere ng'otambula nayo, egenda kukuyamba. Tojja kusanga basezi, tojja kusanga muntu mubi yenna ajja kukumalako mirembe, olw'ensonga nti olumuli lulungi nnyo ku nsonga eyo. Luziyiza obutasanga bintu bibi. Ekintu ekirala, gw'omupangisa oba gwenna nga osobola okufuna olumuli olwo olwekalizza ku nsiko n'oluleeta n'oluteeka mu nsonda mu nnyumba yo, lugenda kuba lukukuuma bulungi nnyo. Ennyumba yo tejja kuyingibwamu bintuntu ebyo bibi, ebintuntu ebitali birungi bijja kuba bikoma awo, tebijja kubeera nga bikutataaganya, olw'ensonga nti olumuli olulungi nnyo lukwata ebyo ebyandibadde bikulumba naddala mu nnyumba yo, oluteeka mu nsonda, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Leero njagala tutunuulire olumuli luno ku nsonga eyo. Osobola okutambula nalwo gwe just ofunako ennyingo emu n'ogiteeka mu nsawo ng'obadde olinako gy'olaga. Tugeze ova mu kyalo odda mu kibuga, ova mu kibuga odda mu kyalo, teeka ennyingo y'olumuli mu nsawo, ogenda kutambula bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.